Era Nabi sallallahu alaihi wasallam yatulagula natugamba du'atun mugenda kulaba abakoze ala abwabi jahannam, nenga bayimidde ku miryango ja jahannam nga bakoola abantu byonna bye bakoolamu, nenga wallahi babakoola kudda mu muliro, babakoola kugenda mu music, babakoola kubeera nti bava ku sunna, babakoola kubeera nti bagobera every single Tom, Jack and Harry. Ayitibwa Muhammad ibn Sirin, mumanyi wa Busiramu mugundiivu, yagamba nti bannange mukitegeere nti irimu eyo gyofuna, irimu gyosoma ku yenna gwosomyeko, oba osomye masjid, oba osomye ku social media, diinun ye diini gyogenda okuteeka mu nkola. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum, mwegendereze nnyani gwe mujjako ki eddiini yammwe. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwoninga n'adugawo okubonera obugenda okulaga nti enkomerero esembedde. Hadithi ya Amr ibn al-As, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusikambula erimu lusikambula, wabula erimu agenda gitwala biqabdi ulama. Allah agenda kutwala erimu na kutwala bamanyi, wabula ina we yatuuka n'agamba nti tujja kutuuka akaseera hatta idha lam yabqa aliman, tutuuka akaseera nga tewakyaliwo mumanyi yenna. Abantu bagenda kukola batya? Ittakhadha nnas, abantu bagenda kufuula ruusan juhalan, abakulembeze baabwe mu erimu ne be bawuliriza juhalan, abantu abatalina kye bamanyi ku ddiini, nga tasobola kusoma lupapula lumu olwa peegi ya Quran ne lukola ki, ne luggwako. Alina gye yagenda ku ssomero lyonna n'apangapanga thana waawo nga yakonectinga buwaya. Irimu si yakupanga bupanzi thana we n'otulaga ekipapula. Imamu Shafi rahimahullah yagamba nti akhi, muganda wange, togenda kufuna irimu okujjawo ng'okoze ebintu 6. Nagamba saunabbika an tafsuluha bibayanin, nagamba dhakaun, okuteekayo obwongo, wa hirsun, n'okubeera nkyokola okyagala, wajtihadu, n'okuteekamu kaweefube, wa bulghatun, n'okubeera n'ensaka ey'enjawulo ekuyamba okugenda okufuna irimu n'oyo anaagikuwa n'okutuukayo. N'agamba nti wa suhbati ustadhin, n'okubeera wansi w'omusomesa n'okumwagala, wa tuulu zamanin, n'okutwala akaseera ng'osoma ki irimu. Awo wakulu ayo wali embooko. Kati gwe bw'otwala emyaka 2-3 n'olowooza nti kiwedde, nga bw'ovudde eri bw'ojja n'oyingira mu thanawi n'ofuna ekipapula, yadde ng'era sigezaako okubeera nti zikakkanya ekipapula kya thanawi. Waliwo abantu abayise emitendera emituufu, wabula abo be bajja ne batandika okubeera nti aya zitegeerayo nga bw'ayagala. Tamanyi nti omuntu alina okubeera nti ateekebwateekebwa, alina irimu ez'enjawulo z'alina okubeera nti ayitamu. Nga nzirayo ku hadithi ya Amr ibn al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, abantu bagenda kubeera nti bafuula abakulembeze baabwe mu kubeera nti be basomako, be bawuliriza, be babakulembera. Ru'usan juhalan, abantu abatalina kye bamanyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti fasu'ilu, balibuuzibwanga ebibuuzo nga bibabuuliza ku ki, wonna gye banaaba bibabuuliza. Fa aftau bighayri ilm, baddengamu ebibuuzo ebyo awatali kola ki, awatali kumanya. Fadallu wa adallu, babule babuze n'abaki n'abalala. Essaawa eno ali stages ekyo Nabi sallallahu alaihi wasallam kye yali ayogerako tukiraba nti omuntu abeerako, for example, ali ku TikTok live oba Facebook oba waawano oba mu America oba ki, naye nga tosoose kwetegereza omuntu ono, is he an authority okubeera nti musomako? Lwaki ojja omala n'omala gagoberera buli muntu yenna ataddeko enkofiira, oba agamba nti no sheikh, otegera oba asibye akakaaya. Abamu bagenda ku social media ogoberera abakyala lwa bulungi bwabwe, nga shekkati oyo omwagala, naye nga gw'omwagalako eri mu gwe. Okyala n'agamba nti ono shekkati wange, era olunaku lumu shekkati ono njagala nkole ki mu meeting, mbu irimu yekuluma, mbu qaala wa qaala Rasulullah yakuluma, oyo shekkati n'akaloboozi ateeka eddoboozi lya Sudayisi emabega, n'addeko omusomi wa Qur'ani emabega, n'atandika okwemolera mu aya. Ye ekyebuuzibwa abo nabo ddiini yebaluma abo, amala oteeka ku makeup yenna n'atuula mu challenge ya aya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kati gwe olabye mwana muwala atudde obutuuzi mu challenge, omuyise shekkati wo. Olabye seeka akola comedy ku TikTok, omuyise seekawo. Ibn Sirin agamba irimu gy'ofuna bwe Busiraamu bw'ogenda okukola ki, okuteeka mu nkola. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum, mwegendereze baani be mujjako eddiini yammwe.